Leero tulina emboozi enjawulo okubeera nga Kadaama awaabidde boosi we ku poliisi. Kadaama ono agumiikiriza ebbanga nga boosi we tamusasula era agenze okulaba ng'ekintu kigenda kisukka n'avaawo n'agamba kamuwaabe ku poliisi lwa nsonga ng'alaba ekintu tekitambula bulungi nga bwe kibadde kirina okubeera. Tutera nnyo bagamba nti no baboosi bano ensasula yaabwe ennaku zino nzibu. Tugenda kujjawo ne puroguramu awo eraga obukodyo bwa boosi bwe batandise okukola ne offices okubeera nga tebasasula baana naye nga sigala nti tebalina ssente naye nga baagala babakuumire mu nnyumba ezo. So Kadaama ono asazeewo n'agamba tajja kulinda ebyo agenda akole ki amuwabire ku poliisi kuba yagamba bw'oba tosobodde kunsasula mwezi gumu myezi ebiri olwo myezi 3, 4, 5, 6 n'ozisasula otya bw'oba ogamba nti tolina ssente kakitegeeza nti ekintu kibeera kyeyongera bweyongezi kukula. So agenze ku poliisi era ayambiddwa agenda tubuulira bennyini ebintu ebibaddeyo ku poliisi. Ate naye ekirala kyayongera okubeera oba kyayagala okusaba agamba nti omusaala gwafuna mutono ayagala abeere ng'afuna omusaala ogwenkanankana ne banne abalala baakola nabo abalundi. Bagambye abalundi babasasula bulungi nnyo kuba bo bakola direct abantu ababaleeta okukola. Yagamba nti gavumenti yaabwe yevaayo nga Ministry of Labour n'ebeera nga exportinga bakadde directly ogenda mu Buwarabu. So tewabeerawo abo ba middlemen nga bano abantu ba office. Kati n'agamba ekitegeeza ssente awo zino zibeera nga zisobola okubeera nnyingiko kuba tewabeerawo muntu mu makkati akola ki azitema. So kati tweyongereyo tuwulire Kadaama ono nyamba oli Kadaama TV. Tulina we tuddukira ofiisi poliisi butwa ate oba nnenaku zino poliisi yeno kale nawe zino poliisi yeno kale ekyo entereezezzaamu egenze ekyukamuuko kubanga nze naddukiddeyo nenfunayo ku buyambi ku poliisi nze nno ekyanzirisizaayo ku poliisi bannange era n'emira ennaku ekyanzirisizaayo ku poliisi nze ya nsonga ya ssente okunzindikira ssente poliisi okuzensasula lutalo olunaku lwanyondo okusasula oba omwezi nga guweddeko n'alyoka azimbuka n'alyoka yeegaaya n'alyoka azza omwenkulumungo embuzi n'ameketa amannyo omukazi n'afuuka ekizibu alyoka yeevoola ekizibu kyokka boosi musajja naye mukazi yamba ssente kati ate omukazi ozikuwa naze mu bitundu bazimuwa mu bujjuvu ayagala yazitememu akozeseeko amalankuwe balansi kati omala ozeegayirira ekyantudde ku poliisi ensonga eyo naye Katonda yansaasidde poliisi yagikozeeko ate ne mu famire zino kubanga famire ono musajja wa famire 2 famire eno erimu abannamagye eri endala erimu abasirikale ba Interpol. Kati omusajja oyo yannyambyeko mutabani we yannyambyeko olw'ensonga ayinayo banne abamu abamanyi mu luzungu bankoledde kinene okulabika nga bantereezaamu naye omuwala kyayogeddeko kituufu ekya contract bane bandizikyusizzaamu zibeerenga za mwaka mwezi 6 oba mwaka bane zibeereza bbanga ttono nza n'ensonga ey'okubiri gye njogerako ya ssente twongezebwe ku ssente bannange ffe tusinga okukola ennyo naye nze nabuuzizza mutabani namubuuzizza ne mugane kuba erinnya liryawo bwerityo nze erinnya lyansobedde lya Luwarabu nnyo nze lyansobedde n'engeri gye balyogera simanyi madolo simanyi lyansobedde erinnya tulireke namubuuzizza nti naye ffe kiki ekitubonyaabonyesa ffe Abannayuganda kiki ekituyisibwa bwetu teyagambye nti mmwe Abannayuganda ekibabonyaabonya nsi yammwe na gavumenti yammwe yaŋŋambye ensi yaffe na gavumenti yaffe era tukimanyi nti no yemu ku nsonga etubonyaabonyesa kampuni tezituyamba ofiisi tezituyamba nze nalipootinga ku ofiisi nga naakajja kati kiyisizza emyezi 8 miramu okuba nalipootinga ensonga eyange tekulwangako naye nga nnyangu si nsonga yakyusa nnyumba si nsonga yagamba nti notulugunyizibwa fayini siri bulungi eno si waffe naye ensonga eyange yali nnyangu nnyo naye paka leero yali mu kukolwako
Office tezituyamba, gavumenti tetuyamba, teri kituyamba. Batwongeze ku ssente tubeere nga tukola ne ssente ezenkanankana ne Africa n'ensi zaffe endala eziri mu nsi eziri mu Africa yaffe. Nze nkola n'abalundi abali mu famire ez'enjawulo bafuna kamu kitundu naye ate bayisibwa mu mpisa ey'enjawulo singa ku ffe. Baweebwa ekitiibwa ne woba ogenzeeyo baweebwa ekitiibwa, bafiibwako ng'abantu naye ffe teri. Eri gy'ogenze bakucunga ng'embwa kyokka ng'ate eriyo omukozi owaayo. N'obabuuza n'ekiki ekimalisaako emirembe gavumenti yo y'ensonga gye bawa. Gavumenti yaffe tubeereremu kubanga ssente ze tufuna bwe tuba nga ssente entono tuzigabana nayo era nga ziyamba nsi yaffe n'abantu baffe kitegeeza ne ssente nnyingi be zigenda okuyamba. Gavumenti eviyo bakampuni tezana kye ziyinza kukola. Gavumenti ebyeteremu omukono. Nze njogedde n'abawala Ababangladesh, Abafiripayini, Abalundi waliwo n'Abannakenya abakola mu famire ez'enjawulo naye bonna bagamba ssente ezibafuna ffe tusembayo funa ssente entono n'okuyisibwa obubi. Ate era bangambye ne mu nsi ezaabwe tebalina ezo kampuni nti no offices. Gavumenti yaabwe yebikolako eri ewaabwe n'eweereza eno n'ereeta eno ne batuukira mu offices ze era balina n'obwogerero. Gavumenti zaabwe zezikola ki zezibikolako kubanga nze ono omulundi abalundi bali basatu mu famire ez'enjawulo naye bonna ba famire emu. Eyasooka yajja n'akola n'eggwako n'addayo n'aleeta muganda we kati ba famire emu. Abo abalundi bava mu famire emu nga bo eri ewaabwe naye bafuna ssente ezitegeerekeka lwakuba bo bakola emyaka esatu era waamalako n'addayo tadda kubanga aba afunye ssente ezitegeerekeka. Bafuna kamu kitundu kiraba bafuna kamu kitundu balina obwogerero bafiibwa nze ebintu bingi byotunuulira nolanga tufuna gye tulaga. Gavumenti yaffe eveeyo etuyambe. Offisi tezituyamba. Offisi okuva eno okuddukira ku offisi ng'ofunye obuzibu kibeera kwesimira ntaana ne weeziika ng'oli mulamu ate weeziikanko nga webase naye ne weeziika ng'oyimiridde kiraba ne weeziika ng'oyimiridde. Gavumenti yaffe eveeyo etuyambe. Eveeyo etuyambe eveeyo ebeere nga yeebikolako kubanga gavumenti ebeere nga ssente yezifuna nga ziyamba ffe n'ensi yaffe okusinga offices. Offisi abeeno bafuna n'abeeri ne bafuna ate ne gavumenti nayo neetemako. Kibeere ng'ekintu kiri mikono gya gavumenti nga yeekikolamu era nga yeekifunamu. Naye ensi endala kiregeeza ye tunaafuna obuzibu tujja kuba tulina obuddukiro entandikwa n'enkomerero naye bannange ne mulyoka mutulugunyizibwa. Tubula kuliira mu ttooyi emmere yaffe kati ffe abamu nze bibaliddemu nabigaana era nabagamba sijja bbira namalako n'ennaku 2 nga naakajja nga babimpa ne mbaganza ebyo sibirya ekyo ne bakimanya tebabimpa naye era emmere gye bakuwa guulira eri tebeetaaga kumanya eri kati n'otunula ebyo byonna byonna nga si nsonga ekirungi olidde otaddeyo mu lubuto osibye ekyenda. Gavumenti yaffe eveeyo etuyambe. Zinaba za myaka 5 tubeere wadde ng'okola n'ovayo Uganda nti oleseeyo obwana bwo 2 oba 3 n'ojja n'okola emyaka gye 5 ezo ssente ziba zikumalira ddala entandikwa ennungi kubanga weneevaayo neekwasa omukono ogw'ekyuma nga bwe yasayininga nti tujje tukole ne Saudi Arabia $9,000 ssente ezo ngeze zituuke kalamba n'ekitundu siggamba nti nno bano abantu baavu nedda ezo ngeze kazituuke kamu kitundu egenda kubanga efunira ddala nga naffe tufunira ddala naye n'okola $9,000 olina okutemako ez'okusindika kati $12,000 ku 15 giba $45,000 bw'otemako ez'okusindika 12 ku 15 kati n'osigaza mmeka gwafuna $85,000 abamu tebaziweza naziweza kati gwe n'obeera ng'okolera bwereere. Tukole ku ssente ezitegeerekeka tukole ekintu tukyeyagaliremu tuveeyo mu budde butono bane tukole ebbanga eggere naye n'osanga kati nze ndi wano nasookera Jordan Oman ndi Saudi Arabia naye sirina kyendagawo kubanga ate eri mu kusooka baalenganza efamire yange nga yenfunamu eno Saudi gye naakalabukira ate naakalabuka emyezi 3 gyokka emyezi egisigadde babadde bandiira ddala kulw'abaana
naye n'olyoka otunula obusente bwe butono ffe tusembayo funa sente ffe tusembayo okubonaabona n'okufa mu nsi yonna mu nsi zonna zonna ezireeta eno abawala okukola abannayuganda ffe tusinza okufa ffe twassa musango ki naye nga byonna byonna babiteeka ku kimu gavumenti yaffe nze byonna byonna nabirabidde ku poliisi emisango egiri ku poliisi tonyumya emisango egiri ku poliisi tonyumya kale kati poliisi yeeno egenda oba eddamukka obuntu naye ate kampuni nfu ofiisi zeeno nfu era okuddukira ku ofiisi zeeno bannange simulina kumanya bakuba gwa emiggo buli kimu kiri tebalina buyambi batubeereremu batwongeze sente tufune sente ezitegeerekeka okole nga sente z'okolerera oziraba naye sente entono ozisindika lutalo womala okuzisindika ne balyoka bazitema tewali we batatema buli kimu bakitema n'otunna n'ogamba tulaga ofuna obuzibu tebakuyamba abaana bali eno babona teri n'omu gwe bayeganye bawoza kusooka kutuuka baawonawo abatalinawo baluma